Omukulu yagambye ne bamulaba nga yeeserebeseza ne bwayingira buyingizi Lubaga Road nga 31 ne bamulabako ku Kigoma awo bamutwalanga mwanga 31 yenkuuka Abitex yagambye ne bwakirowoozako bulowooza nti agenda kubeerayo kati ate bamusibirawo badde saagala boogerako naye obwagala tuboogerako nabo tujja boogera kati Abitex yagambye omukulu ne bwakirowooza bulowooza kati kagamba ekintu kimu kino tukitwala nti ekyo ekivulu ogw'omukolo gwa kabaka just bano babawa ssente bateekereteekere kabaka omukolo gwe naye ate kati bali mu kwawukanya mu bantu ba Ssaabasajja beene okitegeera tosobola kungamba nti abantu ba Ssaabasajja beene bagenda kwewaayo kusasula kuyingira ki lubiri kulaba ku beene kulaba na entertainment ziriwo ate gwe notaliko omusajja omukulu notaliko okwogera ebyekisiru mbu tetumulabako nga yeesaza simanya biki okitegeera kyekyo kye nagamba bapromota babiri obalaba banyuma laddu bakuba we bakubire ne wasigalawo ngoye zaabwe Abitex yayogedde bya kisiru nkyogedde ate nze ndi muyimbi nti agenda kuntegeka oli muzannyi wa tantegeka sajja bakulu kubeera kukola n'abaana bato emyaka gye balimu kati balina kubanga balina ekitebe we batudde bawabula bavubuka okitegeera ne bakyalemedde Kampala soko okaddemu Abitex emyaka gye balina kubanga balina ekitebe we batudde nga bona agamba nti abataka abakulu nga tegirina mu kibuga wano nga bali eyo bakubiriza abantu kunoga ddagala omwana yagwe mmemme mwana obugayi buyuza mwana show yaffe eryo ngenda kuzomwezi 15 December tugenda beerawo ku Club Obrigato ennaku kati twandise zibalira ku ngalo abaali babala emyezi kati tubala wiiki 15 December okuyingira emitwalo 2 5 n'emmeza ya mitwalo 5 tonzijukiza buli wezijukirako kutomanyi pulesa jembaako enteekateeka tezinnaggwa bulungi waliwo ebiri mu dimandi naye insha Allah tujja kikuba tubaako ne sapoti y'abaganda baffe abatuwerekeddeko wamu ne baganda baffe abatusupporting abatuwagira bayira njagala nnyo abaana bali mu diaspora baguze ticket yadde tebagenda kusobola bbaawo mbeebaza nnyo tugenda zigaba nga tuyita ku mitimbagano gyaffe enteekateeka teziyimiridde bubisofa ebisinga management yaffe ebikwasaganyizza bijja tambula nga Mungu abitaddemu baraka bijja kutambula twolekedde ekyatuleese naye ndowooza tusooke tubuulire abantu we tuli ekifo kino bakiyita Heavy Chicken and Coffee tutunda enkoko chipsi tutambulira nnyo mu nkoko bagambe nga bwe bawulira Heavy Chicken tutambulira nnyo mu nkoko tulinawo baga tojanga oyagala fast food tetugirina basically tusinga kubeera mu snacks awo chips chicken piraawo baga pizza katogo naye nga bagira layisi ndaba wano 4 pieces ne chips ne soda emitwalo 2 n'ekitundu kitegedde basire Queen be makini baddamu fumba era njagala okwebaza Heavy Chicken yebale kunzikiririzaamu nampo ba brand ambassador gwe brand ambassador pako sente era nze ensonga lwaki Heavy Chicken yasazeewa sponsoring ku show yaffe eyo tumwebaza nnyo yene enkoko gye twalya kwali ku press conference enkoko yali ewo manengamba ono Fred tuvudde wala Heavy Chicken esangibwa Makindye opposite kalenda ego botuka kalenda tunula opposite bobatokadde kujja kulira wano tukola delivery bakola delivery esimu zaabwe ziri 0704 0707 0707 42 59 67 eyo Airtel eye mutyenye eri 0704 0776 43 21 ngenda giteekawo wansi ogenda girabaawo etambula bakubire bakuleetere enkoko ate tetulwawo mu ddakiika budakiika mwabali Nsambya Makindye Munyonyo Kiruddu Bunga yonna Uganda yonna tudelivalinga esimu olaba tudelivalinga n'ebweru bagipakinga batanegende kudya ekyero nga Kadama n'agifuna
ayitwala nseno kati n'olusaniya eh alwa abantu mukaaga ojja ne mulyako wano ku nkoko yammwe kati mandu kola order ojiwereze kadama we yani kozi oli omuwala gondi ali misibiji sibanya omuwaifu mukolere gundi waneno omwazibandi alina mu kasente bangamba alina akasente ye Masaka yatunda ente namukolera ekyo kibirubod Mado omukwano mugende banga yatunda ente ne tugenda kunyigira omuwayifu oyo bw'abanga abadde azanyisa muganda waffe ante kakati obuzibu naye omusaasira omaye byaddala waliwo abantu abatukanga yayagala tambuza kyeyo n'ateeka akaana kabende mu mbeera Mado kati kali mu mukwano ogwa ddala ye nange nalayenga ali mukono neŋŋamba naye mwana gwe tewegerera nze mu kutandika nabalabanga alinga kontenti nange ndabanga omwana omuto Mado mukulu ekituukiridde okwagala omuwayifu naye omuwayifu tumusaba ekintu kimu kyatulaga ku social media kye kiba kisigala mu life bambi tabyanya akaana omutima ate kati obuzibu abamukwana bangi mukazi mulungi naye asalewo ye mulungi ayagale Mado waffe Mado alayika amwagala naye akasente ate sente kigola kimu mukwano bannaye tuleme kuliriza nnyo sente ekyamujawo n'agenda ebweru noonya sente n'abazirina basooka bba baavu Mado ndabanga omwana omuto kakati ate jjukira waanaazifunira ng'ate ono akaddiye ng'ayagala mukadde we nze bannaye seeteka ku puresha na mukwano Mado jangu wano kwave chicken ogulire omukyala enkoko ng'ali mu kiyumba kati Mado anoonyeeko anoonyeeko njagenda muleeta wano ali ku nkoko ya wano Mado kiwedde ye Mando noonyaako alinga komando kyemisana ku nze wano kwave chicken okay ebigawo leero awo nnyini era betugenda okwogera by'abantu ndowooza z'abantu zatumye zijje nkugambe ekiri mu Fangoni nga kifumba mutuku kitya ekisooka point entuufu kiki ekyajjayo Biswanka mu Fangoni because Biswanka bwe twamufunye ne twogeramu naye yagambye ekyamujjayo bwe yakuba hiti omukulu gyali tasuubira n'alabanga n'azimba mbu omukulu omutima n'amusindikanga mu sipeeya buli kaseera beera mu sipeeya kifo ky'omulenzi otambuza oluyimba oba otambulanga naye ku zisho omukulu n'alaba nga akayimba kafuuse ensonga nga n'abakuumi be ate bagenda kukuumamu Biswanka ko ye kanveeyo ekituufu gwe nga vice president wa Fangoni omanyi kati nze nkolera abantu abavuma bavume abagenda kyenjogedde bagende n'ekyenjogedde omanyi ebiseera ebisinga tetwagala audience omanyi bagamba obuzibu bw'endulu ki ekigo kiviirako endulu gyeviirako ki ekigo kati njagala nkubuuzeyo ekintu kimu Ivan Biswanka fine yali amanyikiddwa ng'amayiminga amaloboozi g'abantu naye yali tamanyikiddwa nga bwekyali nga bwe kiri kati Biswanka agenda okukuba oluyimba ontunulemu yalukolera mu studio ki simanyi bulungi yalukolera mu studio ya Fangoni yalukola nani era yalukola ne producer wa Fangoni wabeera mu yalukolera ani yamuyambako poshinga oluyimba agamba TikTok ye yamuyamba omukulu teyaluteekamu maanyi kati kagambe ekintu kimu Biswanka we yakubira oluyimba alien skin ebiseera ebyo yayina amasannyalaze amayitirivu kituufu okitegeera amayitirivu nga tegagambwako Biswanka we yafunira omukisa n'akuba ki oluyimba ne waliwo ne batuukawo ebyatuukawo omanyi ebiseera ebisinga kati kagambe ekintu kimu osobola okuba nga olina ekintu ky'obadde weegomba okukola n'ofuna omukisa ekintu ekyo n'okituukako ate olwokituukako excitement eri n'ekuleetera ate okukola ensobi mu kintu ekyo okitegeera terujja kgenda mu nsobi za Biswanka ze yakola kuba ffenna tuli bavubuka tuzikola okitegeera ate woovudde toyombye ebiseera ebisinga wolutera okudda saagala Biswanka muganda wange adde atule mu kamera avumirire nnyo baayogerere mafuukuule musajja eno gye yava kubanga enkya ensi esobola okukukwatako n'okomekereza ng'oli mu kkuba mavivi nze naliko ku live emu nga Biswanka yeetonda ng'ayagala kudda Biswanka yeetonderako ali eni nze nkugirayo vidiyo nga bali ku live babiri nga mugamba papa nsaba kunsonyiwa nkomewo ng'awanda muliro
yagambye omusajja oyo omutima si mulungi. Nze omanyi buli muntu alina entegeera ye. Ayinza obba si mulungi ku sayidi ye. Nesooka okubemu akafaananyi gwali mubi we yali akujja ku mafuta gye wali okola. Olw'okuba alina talenti gye yakulabamu. N'agamba omwana ono kamusike. Wero jukira birungi nnyo waliwo biswanka we yali atandikidde okukola waliwo embeera yali tegenze bulungi n'amugamba njagala nkuzzeeyo ko gye wali okolera balabe bakimanye nti nkulinawo okyali mulamu ne bavuga ne baddayo ku mafuta gye yali akola ki abeera eyo video temwagiraba n'abuuza ku banne ne bamukola ki omukulu yamukuzanga yamumentalinganga ng'amulaga like togenderanga nnyo ku nduulu oba toletanga audience kukola ki kukozesa nsobi okitegeera nze ebiseera bisinga newala nnyo omuzindalo guno ne kamera tukoleramu nnyo ensobi kitegeera era tofunika ebintu bino gwe kyoba omanya omuzzukulu wange asobola okusigala ng'alaba akatambi kano nga bamugamba yali jjajjaawo naye njogereddemu ki ekivoola oba ekissa omuntu wansi ye muzzukulu wange anaakula akola ki nze nebaza nnyo omuntu antaddeko omukono ne bwe guba mutono nnyo okupushinga talenti yange ate tebusobola kukya ku makya yadde abantu tunyiigamu nemwogerera amafuukuule bwe tuba twanyigamu mu buntu nsobola okuyogera nti twanyigamu mu buntu nesigoyinga beyond because of the public eyo enkyevaawo abantu bakyuka kati kaligambeyo amazima gali gamu n'ensi egamanyi mugamba waffe nga bwe yali si bwali essaawa zino kiki bintu bikyuka osegeera kati kagambe kagendeko mu politics omukulembeze w'eggwanga bwe yali bwe yajja n'amaanyi si bwali ennaku zino okitegeera kati nekyo kisoboka okuba ku pulezidenti waffe okitegeera omanyi bannayuganda tulina kye tuyita excitement nakyogerako mu interview eyasooka abannayuganda waliwo abagenda n'awagira ekintu nga tamanyi lwaki agenze naye ng'agenda olwokuba ivan kyali lwakoze eki bandi wagon fine webale abannayuganda tutambula nnyo mu bandi wagoni naye ogenda okwegendereza bwoti ng'osigazza abantu abandi badde ababo baddaihadi okitegeera era omukulu oyo alina baddaihadi ku social media ogwo ye muntu gwe bakyasoose okukuba effumu ne balikasuka omwana leetekano erimufumita limuyitamu n'owokubiri leetekano n'olisanga litunza abantu nga mwenda nga litemutuuseeko okitegeera kaakati muganda wange biswanka ebyaddala simanyi oba yatuuseewo okufuna omuntu amwekiikira mu ffumu tuve ku eno bandi wagoni etukola ki okitegeera kubanga audience yennyini ejja otandika omudimandinga owaye twongere akalala ng'akyali kaliwa twongere akalala naye nga yali ekusuusuuta toyimbye osula olinnya ku mazzi era agamba talenti ye yatusiisa omukulu neŋŋamba ate yatiisa omukulu bayimba kyekimu kati kiringa agamba nti Cristiano Ronaldo amentalinze tugeze omwana akuba bbaaka bali mu ttiimu y'emu Ronaldo namuviirako n'agamba mbu simanya oyo mwana bamutunde tebakuba namba ye muli striker ono bbaaka kituufu eyo eba ndowooza ya bbaaka ono kwogera bya kisiru bitajja biswanka tumusuubire okukomawo ku fangoni simanyi bw'akoma omumwaniriza fe omukulu kyagasalawo kye tugenda nakyo ate kati ffe banife abamuleeta be bamanyi gye baava kalinga nage busobola okya ku makya nenyigaganamu n'omukulu n'envaayo okitegeera bayibula bajuliyo bachozeni tebalina lukusa lukola ki lunsonyiwa era omukulu bw'aba asonyiera ngamba nkomyeyo balina kunnyaniriza okitegeera nga kitaawe wakatosoba muwa amateeka nti taata ate ono omwana gw'olese yaaliwa olina kwaniriza kitaawe kyaleese waka nti ono muganda wamwe nti fayini so nsi omulaba okuva lwe yavaayo fangoni ng'esirise nnyo okuva yavaayo wa mu fangoni mpayo omuyimbi omwe yatadde akayimba ka Christmas guno omwezi ampayo akayimba ka Christmas akatambula omukulu yakatadde naye bagambye comments omanyize nkolera nnyo abantu bagambye akayimba bayandika lesse kibulamu kayimba ndi babagamba kibulamu bakayimba mmeka nti baproducer babadde bangi naye akayimba tekavudde anti babagamba tekavuddeyo bakayimba mmeka omanyi kati kiri kimu kagamba ekiri kimu okimanyi waliwo omuntu abali ku social media awo nga bo baliwo okusuula muntu nga baliwo okunafuya muntu nze ne bulaba Ivan saagala bbeera nnyo mu mawulire mu kamera kuleeta ndowooza yange bantu okutandika manya ki kyendowooza gwe akayimba kakunyumidde tusooke naawe kayimba katambula kubanga akayimba kamazaalibwa ate nze nazaalibwa ku Christmas kati yankubidde akayimba
kati nina obuyimba obu nina obuyimba busatu nina akayimba ka Fire nina akayimba ka Bebe Cool kati nagaseka akayimba ka Alien oba Christmas kati olina kyongamba omukulu yagamba agenda mu December naye ataluyimba agenda tatandika bwagenda nakutaaka back to school January anti kati tuleme genda mu ebyo bintu sagala genda into details sagala kulaga nnyo side osegira naffe waliwo wano yatugamba tajja kulayira twegendereze nnyo ebigambo bye twogera nti ayinza okuba yali ayogera nga yayagala kusika bantu kulaba osegira waliwo yakola ki mu ntebe ng'alemedde gyali noba munvu ebitali kivumo kimenya ggumba zekyala kubuulira kati kyogamba ne Alien yali atulimba nedda omuntu aba n'ensonga lwaki ayogedde ekintu osegiira ffenna tetumanyi yakyogera twaliwo beire ekyo kintu yatandika okyogera waliwo olunaku lwa Mande twali awo kiro ffenna natandika okyogera nabagamba banna enkoma mu Desemba bana ne bagamba nedda tokitukola osegiira yimba papa kubwa genda maaso kitegeera kati kirabika naye n'atuuka ewantu endongo ate neesiga nemunyumira omuntu okufulumya akayimba tekitegeeza nti avudde ku mulamwa kati kaŋŋamba akomye mu Desemba okuyimba bamubukinze mu January nga Desemba yonna talina mu kayimba ng'agaana gwena yimba kwekivulu yagamba butafulumya kayimba Desemba tetumulaye ng'afulumiza mu January ate January ye Desemba anti bannayuganda kyofula bwe kimeke yabagamba nze ndiwo balumya mitwe kati yabagamba Desemba bwafulumya mu January bwate yatugamba okukoma kati amwiranira Desemba wa mwaka ogwo n'atuuka tuba tuli awo biswanka nga tumuvuddeko n'akayimba ka Christmas abantu ke bagambye nti ebyaddala omwezi guno gwe yandigulese gwe tugendamu Fire yaguwamba tugulekere Fire nedda by the way buli kintu kirina regimu yakyo Uncle Fire yatukubira akayimba omanyi ekintu kye bagamba nti all time ndikyo kyakubeerawo mirembe na mirembe tekirivaawo naye ate tekigaana muntu kubaako naye kyateekawo contribution ye osegiira nti ebiseera ebisinga kati kugambe ntya busobola kyakumakya nga bakitaffe bamanyi nti ku gundi ya Uganda kuliko Crested Crane gavumenti nekyuka nekyusa ekifaananyi jako Crested Crane neteekako ekintu ekirala abaana ne basigala nga bamubuuza ekibuuzo nga ajjuza kiri ekikadde ekyaliwo nti kijja bbawo obudde okukola ki okukiyiga ekyo ekintu newabawo n'omuntu nga newabawo ekintu nga kyo kyawamba kati Uncle Fire yakuba oluyimba lwe bayita all time naye tekijja kujjawo omuntu kufuna idea ya Christmas naye agiyimbeko kubanga tutambulira nnyo mu experience awo wennyini omukulu omulala n'avaayo omukulu amanyiddwa nga Fiki Gaza yaliko ku interview emu we bamubuuza nti omukulu yakoze ekibiina yakozesa ekigambo nja kikozesa lw'abantu nti abantu bantumye naye yagamba nti mulalu ani omulalu nti Alien mulalu buli omu mulalu nebuuza buli omu mulalu nange wano wendi ndi mulalu kisinzire ddalu lirikomawa buli omu mulalu kale omuntu okugamba mbu Alien mulalu tekikola mawulire kati abasawo abakola ebutabika abakola ku balalu mbubba balamu nabo balalu ohandolinga ati omuntu mu mbeera gy'otamanyi gy'alimu yagambye nti Alien tasobola talina na gati talina na busobozi buyingira bya bufuzi kuba mumanyi munafu yabiyingire yasobola abiyingire Fiki Gaza kike mwamukola ku fango simanyi yekiye yatukola kuba awanda muliro andi kagamba ekintu kimu bannaye tujjamu bino ebintu byozimba emitima bana Uganda tujjamu embeera y'okuzimba emitima osegiira ani azimbye omutima bonna kati waliwo ka video ke nalabye nga balaza abantu bonna abaali babaddeko ne Alien ne bamala ne bavaayo nze nafunyemu kifaananyi kirala osegiira nti kuzimba mutima kagamba ekintu kimu nze nsobola obeera kyaliiwo nga twesuubiza ensi n'eggulu olw'okuba tulinamu emitwalo 10 ne bukya ku makya nga nsobola okuba nga nnyingiza miliyoni 10 wallahi nkula yasigala kyekimu
waliwo omuzimu ogujja mu gusaturatinga mu ssente awo ssente yerimu omuzimu omuntu omunenyanga kukyuka ng'obulamu bukyuse lwaki be yasuubiza sooka owulire omuntu omunenyanga kukyuka ng'obulamu bukoze eki bukyuse kyogamba mbu fiiki ye talina bye yadropinga okuva yakuba banana kuba banana kati oluyimba oluliko talina bye yadropinga bwe yali bwali yaŋŋamba ababe webali bwe yali bwali simanyaawo tuleme kwefula nnyo perfect nga tetuli perfect man yagaye mukulu yamusaba kukola bwana nange mwenyini golaba wano nina be nanyiiza mu transformation gye nalimu okutuuka wano wendi nina abantu benze ndropinga kyetwandiyise kugamba abantu kyebasinga okuyita mbw amalala okisegiira nejja kitoba okyusa bulamu ng'olaba okitegeera akavimbo katandise okweyongera tugambe nti fikigazi azimba buzimbi mutima era eyo kuzimbalo okisegeera tojjemu eyo embeera agamba yasaba omukulu kolabo n'agaana ebyo sibimanyi nnyo okuba sibeera mu studio naye nze mbadde mbagamba bejjemu okuzimba akatima muntu waba akubyereka akaseera ke kajja akube aveewo nawe akaseera kajja tuuka okube obeereko oveewo naye ate omuntu akubye akajjike akaggudde ate gwe ate mukajjike ate otandise okusalasala ekiseera kyabadde agenda okubeerawo kitema ateme kitagenda kudda wuwo anti agamba naye mbu yazimba omutima kasaya kuba banana omukulu n'azimba omutima fiki akyayimba sijja kwogera nnyo bingi akyayimba ayimbe kati nedda nze kati waliwo akavidiyo ke nalabye manyi kagamba ekintu kimu nze ebiseera ebisinga nkomentinga ku kintu nga maze okukikolako research naye waliwo baganda baffe bayutie yajja nakomentinga ekintu oba nakola vidiyo nga kati waliwo abagenda olaba eno vidiyo banyiige batandika okuwanda omuliro negwe guwande anti gwe guwande gwamanyi okitegeera naye nze kagamba ekintu kimu bageto yuti abasinga be baleetedde okugamba nti bageto yuti tetukyategeera we overreact ye bw'anaalaba kakiripu nga katandika kagamba nti ngambye fikigaza yazimbalo tajja mmanya waje kyavudde akola vidiyo agamba gwe ddogo tukunoonya biki biki munnoonya totya nange mbanoonyi fikigaza yaŋŋambye ayina amagye tinaagali eni gaalina ye yagamuwa tekirina buzibu era n'agamu gaavuddeyo gazzewo ndowooza balina balakisi nze siri mu byamagye nze omuntu bw'avaayo nangamba nti anoonya nga nange munoonya nga ngenda mumulaba nga mbulya kikyabadde aŋŋamba bwe kiba kyakwetonda nga nneetonda ng'oli mutiitiizi omanyi ze kagamba ekintu kimu omutiitiizi awangaala osegiira gwekozesa akabuliko nawe akabuliko bangi betulabye baali bamaanyi ng'ensi batya nga tubagulumiza osegiira naye amaanyi tegalya singa amaanyi gaali galya singa fuso ereeta abagole singa tebajjira mu benzi motoka ntono singa embazi yewaata so bubaka ki bw'olina eri fikigazi sirina bubaka bwe nninawo ye bwana balina obubaka bwange ajja bumpa sirina obubaka bwe nninawo nga vice president omukulembeze ajja zimaliriza ezo ensonga nze sirina bubaka bwe nninawo ensonga anti waliwo abwedda bagamba mukulembeze tajja kuddamu obwo obusonga butono tulina vice waffe ajja kuddamu nange sijja buddamu prime minister ajja buddamu ani prime minister ajja vayo mujja mulaba biterekera nawe kuwa nnyo budde maani eno uganda ogiraba tewali kitiko kyetayina eno uganda ogiraba etambulira ku propaganda kati abannayuganda batatambulira ku propaganda musima gundi tumunoonya kuba bamutonda ani awo kuba julius aleka ali mu security gudo wa security kabadiya wa security chozenike yaliyo nze simanyi prime minister kati nze munaye nali manyi nti bali abambu bwa vice nze simanyi babumpa gwe yaŋŋamba ani awo eriki prime minister ajjavayo mujja mulaba naye bakirevula fusi gye bali bamusudaani gye bali musudaani wa nsonga z'amawulire kyukamba gye bali oyagalidde mu ggwanga lino bannaa tukole ki nze kasita mbeera ku kituufu banja kweyagala naye omukulembeze ng'ayisaamu nnyo principal amaaso amuyisaamu nnyo eggaali ennaku zino ye tebamuyisaamu ye tebamuyisaamu anti tabayisangamu ggaali alissa munne ekitala naye alifa kitala yabasaako ku kitala tavangayo n'agamba ati kati ye ayinza okuba yagana kuvaayo olw'ekitiibwa ky'alina ng'omukulu kulumba direct naye yagala kubula ekintu kati ate ye ono ddoogo
n'avaayo n'agamba kati gwe gayo kuno badirect nonsindikira bafutu soja nze kanumbe bafutu soja nawe kutwalire olaba nga bafutu soja ba alien bwe bavaayo ne bavuma omuntu yenna oba tugambe ebiswanka oba ani bafutu soja muina bani abafangoni soja abafangoni soja ne bavaayo ne bavuma omuntu yenna ng'omukulu tabiriimu era tabimanyi ne principle bwe kibeera sigamba bwe kibeera naye bwe kiyinza okubanga bwe kibeera nti nno nayinza obeera ng'ali eyo naye nga tamanyi ogenda olaba sky soja avuddeyo ayisizaamu n'amaaso omulala ayivuddemu ayisiza eba ndowooza ya muntu sijja genda nnyo ntudirize mu ndowooza y'omuntu naye omukulu ono alien ng'alumba bbeya nnaku principle nga principle tavangayo mulumba bbeya nnaku anti kati oli mukama wange sirina ngeri gye mutambaalamu ani alien anti kati nga gwe vice president muteekwa oba nga mulina we mutuulako ne mugamba katumuyiseemu eggaali gamba nti oli mukama wange oyagala nzije kuba vice tomugamba nti naye omukulu alumbe bw'alumba bbeya nnako ne bazza tuneeteekayo ne bakuba baba etutetenganya bwe tuzzayo strategy kuba abantu baŋŋambye kiringa bw'onaagamba nti kitawo ku kyalo akuba nnyo abaana b'abantu osegeya naye nga nawe okiraba waliwo ne bakuba nga tebali mu nsobi n'ogamba muzeeyi kuba nawe ne bakusanga mu kakubo ne bakuba ebinnyo nga muzeeyi we yakubya papa akuubwa lumba ate kijjaayo abantu kye bagamba nti nno omukulu yalya kuba bonna ababaddeko mu mbeera eyo bakubira ddala principle ku mutwe okulya musango okulya si musango Ivan mu bulamu bw'ensi muno mu Uganda tukolerera kubaaki kufuna kasente bwe nkafuna mbanzise muntu ate abantu b'okugula awuninze be bantu bye baŋŋambye okulya si kibi naye ate bw'olya ate n'ovuma kyekibi tiyandikayidde n'asirika bwe kuba kalya banna akasente bwe kajja akaliko ebikolwa by'okukolerako bikolereko kikati mbagambe ki kaddemu akasente bwe kajja akaliko ebikolwa by'okukolerako bikolereko bagambye kalye naye kola kibi Ivan sigera kujja kugambe nti obukadde 10 buubo tambula okuva wali wansi ku kalenda paka waggulu ng'oli bute ngane era ajja kubuuza budde kibwojagala naye tumiddeko ku muyimbi tomudi sooka omutumireko tomudi mwagala by the way tomudi kyali wange nnyo tomudi kyali enkolagana ne fangoni ekyali bulungi nnyo kyati kyekigambye propaganda antu bagamba awo nti omukulu wama tomudi soja kuba endongo papa tomudi kyali wange by the way tu kyebagamba nti zero ground twogera agenda yimba ku show towamulabye ku posta namulabye nga 19 15 yataddeyo nagundi ne drop ye tomudi agenda beerayo tomudi tuvudde wala tomu mudabira kati omukyala katulina akakyala nalabye nga kaddamu oluyimba lwa fangoni akalukolamu challenge akakyala katomudi tewali buzibu bannaye bale muleme kuliriza teriiwe empala tewali just lwakuba kati kagamba ekintu kimu just kiba kiseera nti kantambuze endongo nawe otambuze okitegeera naye ng'era zira ku bibuuzo by'abantu bagamba fangoni soja nga tebalaba ku maama first lady wa fangoni gyali anti abantu baagala omulabako bemukulembera muyimbi maama muyimbi si muyimbi naye abantu bemukulembera bayayaana baagala okulaba ku ine bantu wa fangoni private sector balinde embaga private sector mugenda kola embaga anti ngambi baba bagala mulaba balinde embaga bwe liba teriiwo tebali mulaba bwe liba weeri mukama waffe nga tugambye nti weeri tuli mulaga ensi kuba omuntu yavayo ne yeefuula mama fangoni yefuulu figa mwamwako kifo ekyo anti ekitiibwa kya mama w'ekintu okimanyi balina okuba balina enzikirizaga gye batuukako naani n'omukulu golabaga kisoboka okubeerawo ekitegeeza fuulu figa yali yewaayiriza yamanyi naawe oyo ate naye so kati abantu bawe essuubi nti bagenda laba mpayo kuba kati watta omudi tumumanyi fangoni soja nga tamanyi maama wa fangoni nze mumanyi ne ku kitebe abeerawo ne gogenda ku kitebe n'omutunuzaamu kamera ojja kumanya nti kamera yalayise wegikuba ebbulooka maama wa fangoni tali mawulire aliyeni musajja wange lwaki tamundagaako kolumu alina ensonga ze
olaba nafa abali abo abakulu abantu baagala omulaba bali mulaba in time with time tukamba bali mulaba temukolera abantu betukolera kati abantu babeera babasaba mubalage talaba kugenda ku TikTok olabe bayita fangoni queen fangoni wichi bebo omukulu ng'aba ayina bangi anti mukulu nga tumaliriza ku nsonga za fangoni abantu bonna abavuddeyo mu fangoni nga bazza muliro obudde buno omuli Fiiki Gaza omuli Biswanka omuli mulete chicken abantu bagirabeko omuli Biswanka omuli Fiiki Gaza waliwo omusajja wange ono ow'ebikonde abeera enankula byawo wansi baŋŋamba yatwalayo kabadi yange embeera si nnungi naye awanda muliro erinnya ndyerabidde mutegedde obawa bubaka ki abasigadde bonna sirina bubaka bwe nsobola kubawa kuba bayinza olemerera otegeera bayinza olemerera okufuna bulungi byenjogedde olina obubaka buwa abantu abava mu fangoni anti bonna bomenye tujja kwawukanya entegeera omanyi omuntu asobola okwogera ekintu nemwawukanya entegeera yo kitegeera amangu omu nanyiiga kitegeera naye omuntu gwe nandyagadde okuwa okulimba nga awabula gwenda bali myaka gye gimu nange egye bracket yemu oba gwe nga musinga ye Biswanka Biswanka asooka atambuza endongo ave ku kigambo kitegeera buli omu we yatandikira si waali akitegeera ate ebintu bingi ebituukawo mu bulamu bw'ensi nja bizza ku mukwano osobola n'omukazi ng'omwagadde nnyo omukoledde buli kimu ne muzaala n'omwana ne wayitawo emyaka 2 ng'omwana siwo wa bodaboda abadde aleeta ebintu ewaka kitegeera ate ogenda kutta mukazi na mwana kite tambuza endongo Biswanka wava mu fangoni yadde fangoni yakulaga ekkubo okitegeera tewegereyo mafuukuule tambuza ndongo yo waona ebibuzo byolina otandika okwewala kitegeera kubanga gyova toyombye ate ekitamu kye wali ofumbyemu kubanga sigenda sanga Ivan ekiro nga nsiranye nkusanga mu junction kugambe baba nyambisa ye 2000 ne Ivan bompeze 2000 ne nyini nyaboda ne mpita mbayaye abade banteze okunkuba ne bwe ndi kuobo kadde 10 tebuyina value kusinga 2000 ze wampa ekitegeera akatono fangoni kye yayamba ku Biswanka bano abakulabye kati bayite basobola kula babiseera biri babukidde tokota okitegeera so muganda wange Biswanka tambuza endongo nkwagala bayite Biswanka twali tuwogera nga tuli close zero bade okitegeera nga tewali bwe yaveewo omukulu we naba n'agibulookinga simanyi kyatuuka abantu babeera bize nange naba neneefuliyako bize okitegeera naye Biswanka nkwagala nnyo okay nga tumaliza abantu basuubire ki okuva mu fangoni Desemba atuuse yatugamba Desemba kaggwamu shoza Desemba ezisookedde ddala zagenda osooka oyimbako ye show yaffe ya 15 Desemba show ya 16 Desemba show ya ku Boxing Day tuli kiwatule ne Rasta bakwataganyemu omukulu yagambye ne bamulaba nga yeeserebeseza ne bwayingira buyingizi Lubaga Road nga 31 ne bamulabako ku Kigoma awo bamutwalanga mwanga 31 yenkuuka Abitex yagambye ne bwakirowoozaako bulowooza nti agenda kubeerayo kati ate badde saagala boogerako naye obwagala tuboogerako nabo tujja boogera kati Abitex yagambye omukulu ne bwakirowooza bulowooza kati kagamba ekintu kimu kino tukitwala nti ekyo ekivulu ogw'omukolo gwa kabaka just bano babawa ssente bateekereteekere kabaka omukolo gwe naye ate kati bali mu kwawukanya mu bantu ba Ssaabasajja beene okitegeera tosobola kungamba nti abantu ba Ssaabasajja beene bagenda kwewaayo kusasula kuyingira ki lubiri kulaba ku beene kulaba na entertainment ziriwo ate gwe notaliko omusajja omukulu notaliko okwogera ebyekisiru mbu tetumulabako nga yeesaza simanya biki okitegeera kyekyo kye nagamba bapromota babiri obalaba banyuma laddu bakuba we bakubire ne basigalawo ngoye zaabwe Abitex yayogedde bya kisiru nkyogedde ate nze ndi muyimbi nti agenda kuntegeka oli muzanyi wa tantegeka nze bayite kagamba ekintu kimu nyinza obba ndi ku low level abantu ga bajja kyogera mbo tetukumanyi ebiki byokola ki sifudde yabamanyi bamanyi bapromota benkwatagana nabo mukwatagana nabo kitegeera
ate Abitex namukolako akantu ebiseera byo ng'akyayesere nabbata yankubyako ne mufuula bize kyamuluma ng'ate namba yaginsabira Waluna. Abitex ekyokugamba omukulu awangudde awards kumpi kuzikukumba zimalawo n'amugamba nti tayite wa kabaka. Tayite wa kabaka yamanyi kitegeeza ki? andi kati kyekyo kyeggambye nja kuddayo ku ekyo kyeggambye nti aba promota nze ebintu ebitalina makulu sibiwa makulu kale tajja kujja anabulwa wayimba bw'atajja Abitex n'akyusa obulamu anti kinika kyenkubuuza bw'atajja n'akyusa obulamu obugayi mwana lwaki olowooza ayogedde ekigambo bwe obwo bugayi nabuyuuza anti yabuuka mpala naye ekyagenda maaso yabuuka sajja bakulu kubeera kukola n'abaana bato emyaka gye balimu kati balina kubanga balina ekitebe we batudde bawabula bavubuka okitegeera ne bakyalemedde Kampala sooka okaddemu Abitex emyaka gye balina kubanga balina ekitebe we batudde nga bona agamba nti abataka abakulu nga tegirina mu kibuga wano nga bali eyo bakubiriza abantu kunoga ddagala omwana yagwa emmemme mwana obugayi buyuuza mwana omukulu kati kankuwuuze kale byeyayogerera Serena Bata asobola obbizaayo olwokuba waliwo ebyatuukawo nebigaana otutuukirira balowooza tuba tetumanyi bigenda mu maaso biki ebyatuukawo nsonga za kibatu anedda towakana towaliriza musajja mukulu waneeno ate musajja mukulu waneeno azaala bewaffe alina gyafubutuka naffe tulina gyetufubutuka Abitex tasobola tega kibatu Serena Bata ndowooza kitaawo mumanyi nnyo okay nga tumaliriza waliwo omwami eyaŋŋambye nti no takumanyi ani mulangira nange simumanyi eyo nogokola naye ate baithen akwekwatako nnyo kuba mumanyiddeko ggwe singa siggwe kati nze seetaagaye mulangira kummanya kubanga ku myaka tegyalina negyafubutusa gyafubutuse atandikidde ku TV okitegeera ate TV gyatandikideko TV tetugigendamu tusigale nnyo kumulangira kale ati ŋŋamba yeebaza nnyo TV ndi kati awawezeza abantu nga 10 abatandise omulaba okitegeera nze nayagadde nnyo omukyalo oyo gwe mutuula naye yani obitadda nti Daphne Kateregga Daphne she was open nayogera mind out onasigala ng'alemezzaamu omuntu oba tomumanyi tomuwabudde muleke naate yatandise kwogera bwayisaamu amaaso mbwesimaye bebaliwa omwana namugamba fayiri bayinza obba gyebali nga tetubamanyi agamba nze sibamanyi nange simumanyi ate siri mumanya ate seetaaga budde bweye kummanya tankyaza kati kaere n'omusajja ali myaka 4 mwana muto weeye endabika kasawa mulabuliddewo n'omugamba bagenda kukusabula mukamusabule nkulambi yabonaabona nnyo mwaso mulangira mwana muto n'ekitiibwa ky'omulangira kyeweddemu vali alina oguntu gwebadde asibye mu bulago weze muyisa bubi eta akamere wano ndye bannaye tuli kweva ekikeni weze muyisa bubi nenga byona okutwaliza awamu mulangira nkwagala nnyo simanyi balina ku smartphone ope ku WhatsApp ye nyambala mubuuza mulangira se musajja wa kitiibwa nange ndi musajja mulangira abalangira lwaki muyisaamu eggaali anti ye yayisiza mu kyeggaali kati kagaba ekintu kimu mulangira sijja kwemenya naye bw'aba alina smartphone agende ku Google ye ateekemu erinnya lyange Sunny Keys kyonna kye banaamuleetera ku Google ansomeko naye kangende ku Google yange nteekemu mulangira kubanga kyemanyine ku TV kwakola tebanamuverify tebanaleka muverify wawateeka ku content we
ngojeko bamuyita omulangira Kateregga Ssebo musajja w'amaanyi mu Buganda wano nange bampita omulangira Naggenda nenga mwagala nnyo mulangira waffe mwagala nnyo bino mulangira byononga omuntu madde nsaba musange ng'amaze olya ekyemisana si byange aleme bbulu oba appetite batesitesi basheeno kandi bw'oba yasanika eyizingo bw'oba otya mu kiro okukona kulwaki wetaba amazina g'enkima anko yali badde ekintu akibawunsika agamba pass tusobola okukomaka awo sisobola kamukuweere ate ogeza notematemamu nadde n'ekimu naye gabadde mujje ngenda kuza mwezi 15 club obligato best of Sanakers and Cucumber tuwerekeddwako abayimbi bangi bakomediani bangi ne ba TV personalities bangi muli mulangira ajalabe kye bayita amaanyi mulangira ngenda muleeta ajje yajja sasula mulangira ajja sasula ati tatumanyi nedda ssebo tatumanyi nedda ssebo nja kukusaba omumpeereyo tiketi njimuwadde ajje akulaba akutegeere muwadde 2 ne mukyala we mulangira wakodde tiketi ne mukyala neje mmanyi namulabamu entondo ayinza otondo wala kati atondo wadde wanaakalabira bwati naye nkulayira ne bona atondo wala tujja kukukima mubeere bulungi mweraba tuli ku nkoko ya Heavy Chicken inabagambye nkoko yiino etuuse enjala otumirako ku bakyali bange bali diaspora eyo njala otumirako ku mbamenye amanya njala otumirako ku Kingsley Bleak Miss M Pretty Miss P, Priscilla, Aira Norini, Mazi, the guy, Zeus, Happiness, banja bakyali bange mwana. Waliwo mukyala bannange anvudde mu mutwe. Baketra, Sandra, mbagala nnyo boy abagayi baguze nnyo tiketi bambeereddewo. Tulina ku mukutu we twesanga nenga bw'oba omanyi nga obeera ku mukutu gwa Bleak. Big up and bless. Segeera ne kugwa Zeus. Big up and bless mbagala nnyo. Mbeera bulungi ffe tusigadde tuli mukutu tusigale nga tulya mulangirwa kiri kitya wafunye ekkoolya taata